Starting measurement. Please remain still and quiet. Jackson Murungi kuteretera abashaho akuba tubetinye ndwara nyingi zikuteganisa amagara gaitu konka hati abashaho bezire batujanshabira arusha hatari sente kubanga nze mbadde nyina obulwadde nga bunuma omusujja nga gunuma n'omurubuto nga munuma naye bambi kyakoze ekikulu nnyo eky'ettendo baleese abasawo era bampadde amadagala nsuubira nga ne Katonda waali ngenda kutereera ebaza nnyo Musumba Mukama amuwa omukisa okutuleetera ab'amagye ne batujjanjaba ku bwereere tewabadde muntu awaayo wadde ennusu batujjanjabye bulungi nnyo batuggyeko omusaayi ne neebaza nti edda ennyo ab'amagye twali tubatya naye kakati tukolagana nabo tubeera nabo
era tubadde wano wa Bishop mulungi nga batujjanjaba era nkiddamu nti ku bwereere era nyongera okwebaza Katonda nti yeebalire ddala. Akajanjaba barwa akatuleetera abasawo akabajanjabya abalwadde abantu bagahona obulwadde kabutongo arusa n'ebirala byonna byali bitunyigiriza. Bishop mulungi tumwibaza nnyo asomesa abaana ayamba abaavu buli kimu. Bishop yatuzimbiye amaka y'abaana. Tinga wetu Paradise obuweereza buno obw'okujjanjaba twalaba abantu nga balwadde ate nga tebalina busobozi bubatwala mu malwaliro ate nga oba oliawo ne bannaffe gye baaliddukidde nga mu malwaliro agamu aga gavumenti tebabayambye bulungi. Ffe ne twegattira wamu ne Updf tuyambe abantu babajjanjabire bwereere era babakeberere bwereere. Wano nsaba gavumenti okwongera eddagala mu malwaliro gwaffe n'okwongera okuyamba ku basawo n'okwongera abasawo mu malwaliro kubanga wekanga bagenda abalwadde baffe malwaliro gaffe ago ne batasangayo ddagala ate oluusi n'abasawo nga beebuzaabuza naye ng'ensonga oba oliawo eri ku nsako oba ku ssente ze babawa nga bayinza okunoonya engeri endala gye bayinza okwongera okuyamba obulamu bwabwe. Nyongera okusaba gavumenti okutwongeramu amaanyi. Tubasanze n'endwadde ez'enjawulo omuli pressure omuli sukaali n'endwadde endala nga bwe muzimanyi ezitawaanya abantu. Ababeera endwadde ezo nga pressure ne diabetes tusobodde obbawa amagezi ag'okusobola okukontrolinga endwadde ezo basobole okubeera abalamu. Ate abalala tubasobodde obbakebera omubiri gwabwe gwonna ne tubabuulira ebibaluma n'okubajjanjaba n'okubawa amagezi nsonga y'ebyobulamu.